ku mukono sebo mukuru gwenjogerako. Wanika ku mukono. Oyo Junior. Mukama yebazibwe nnyo Uganda. Manya gange nze Sumba Mugerwa. Banange tubebaza nnyo nnyini okujja otuwerekerako maama waffe mwereseza emirimu gyammwe okuviira ddala wiiki eno yonna. Mukama Katonda kibabalire era kibawemu omukisa gw'amaanyi. Maama waffe nze weyagendera mbadde siriiwo naye nalabidde ddala ekifaananyi ng'omuntu ali ebweru omubikira kizibu omumatiza nti omuntu afudde. Nze nakayana ne mbagamba nti nedda mulimba. Baŋŋambye nti bw'ali mulamu atunula n'okutunula. Naye mukyala wange naŋŋamba nti bava kukuba simu kati nti agenze. Kyatwalira akabanga okukkiriza ng'ate ssaawa emu yokka bamaze okuŋŋamba nti azze engulu atunula abantu abalaba asumayiringa n'okusumayiringa. Amina. Naye mukwano gwange omuntu bw'ati bw'anaagenda ndowooza aba alina gy'alengera gy'agenda n'asumayiringa n'alyoka ateekayo. Ndowooza akasumayiro ako yali alengera eggulu nga Mukama amulindiridde osanga n'asumayiringa. N'olwekyo essuubi tuddamu essuubi nti essaawa efaananga bweti naffe tugirindiridde. Tulina okweteekateeka obulamu bwo. Ensi kuno tojja kubeerako mirembe na mirembe, ne bw'onogyagala otya ne bw'onogizimbaku zaakeeti zenkanawa. Naye ekikulu tutunulire gye tugenda. Gye tugenda ye wakulu. N'ekirala nsaba ffenna nga maama waffe badde atugatta wamu okutuukira ddala mu bukadde bwe bwenna badde atugatta wamu, abazzukulu, abaana ab'ekika, era tusigale nga ffenna tuli wamu. Tuleme okusaasaana olwokubanga abadde atukuŋŋaanya agenze, naye tusigale nga tuli bumu era nga tukwatagana. Mukama Katonda abampere nnyo omukisa. Tweyanza nnyo abaana, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abazzukulu basaba nammwe mujje. Abazzukulu bajjajja mujje nammwe mwogere. Bakungubazi bannaffe balamusiza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tuli wano okusiibula era okujaguza obulamu bwa maama jjajja muganda waffe mwannyinaffe era mukwano gw'abangi Miliyoosi Buteba Namagembe Kiwanuka.
nzayogera nze Edi Mugwanya Katimbo nga ndi muzzukulu owa mukyala Namagembe Buteba azaalibwa omwana namba 4 mu baana 12 be yazaala. Nze mpandiddwako eddusu okwogera ku lw'abazzukulu ba jjajja abangi ennyo abamu tebali naffe wano. Mu bye tugenda okwogera mulimu bingi, naye nga bwe nayogedde mu church kyekisinga obukulu mu byonna kiri nti jjajjaffe yafa afudde yakkiriza Yesu Kristo omulokozi. Era katuyimbeyo kasitanza kamu okucelebrating ekyo. Mwaka maze. Okay, yeah. Kemumanyi mwenna Yesu mulokozi wange Jjajjaffe yali yakkiriza dda Yesu ng'ate ali strong mu faith ye. Mirundi mingi nga bw'ogenda ewuweeka akugamba nti Yesu asula wano mu nnyumba ye, era ng'alina ne testimonies zaawa to that effect. Emu enababadde mu church eri nti jjajja yafiirwa mutabani we Uncle James Katimbo mu myaka gy'ekinaana, was around 83. N'akungubagira mutabani we ebbanga eriwera ng'akaaba buli kiseera lwamujjuga akaaba. Naye lwali lumu almost right after like a year yali mu kiyumba ky'enkoko ze ng'akola mu nkoko ze, era ne kimujjira ng'akaaba, naye n'afukamira n'agamba, naye Mukama kino kinaakoma ddi? Mukama nnyamba. Agamba abaali awo n'awulira ekimukkako, era teyaddamu kukongobagira Uncle James. So jjajja ng'agamba oyo Yesu ye yamukolera ebyo byonna. Bayibuli etugamba, munnange Pastor Fiona Nyamba erina weegambira nti omuzadde Pastor that a good man leaves an inheritance for his children and his children's children. Bannaffe jjajjaffe ono yakikola. Mwawulidde testimony mu church. Yazimbira abaana be amayumba, azimbidde abazzukulu be bamu amayumba. Biki n'atulekedde ekyokwagala, love. Ate nga love ye eri unconditional. Yes, nayogedde nti abantu abasinga twagala baagalika, mirundi mingi abataagalika tetubaagala.
naye ye mu kiti kyonna kye wajjiramu ng'ajja kwagalirayo. Nzijukira jjajja Kiwanuka ng'afudde. Bamaze n'okuziika okumuziika awo, I think 2 days later. Mu ddiiro, twali mu ddiiro awo, omwami n'ajja mutamiivu w'oku kyalo. N'ajja n'agamba jjajja, naye kati gwe miliyoosi wange ogenda kuggyawo omusajja. Jjajja kaamusesangaako ng'era akanyumya nnyo tikatiraba ono yaŋŋamba tingenda kuggyawo omusajja omulala, kwegamba naye yali abimugamba singa mwali mumulaba nga yeetamiiridde yenna ali mu nsi ye, naye she would always embrace everyone nga bwe yajjanga. Jjajjaffe bannaye mu nsonyiwe yali very enterprising, yakola ebintu bingi. Jjajjaffe yalinako beekeri, n'afumba emigaati, n'alunda enkoko, n'akola buli kamu, n'atunda amawulire, newspapers, everything, okufuna ka income. Naye kati ffe abazzukulu mwe twafuniramu bwe twalinga abato, nja kukigatta n'ekyokuba nti yali so generous. Nga bwe mugenda mukyalira akutwala mu kiyumba ky'enkoko kinene ng'eno tent, n'akugamba kwatamu enkoko yonna gy'okwata ogitwala. Naye maama bangi kufa ebyatulema ng'enkoko tuzitya. Nina munnaffe Dokas mulira taliiwo wano, baamuteeka mu kiyumba ekyo n'amugamba kwata enkoko, n'emulema bambi ate n'adda mukaaba maziga. Yoyo jjajja. Ffenna bangi abasinga wano jjajja yatuwa pocket money in school, nga ogende n'akuwa pocket money. Naye ate nno nze nalina omukisa, nze kubanga ne bwe namala e Makerere omukyalo oyo yeeyongeranga nga alina kansu kanyigamu awo ka pocket money. Owulidde, yoyo omukyala gwe tucelebrating olunaku olwaleero era gwe twebaza Mukama. Jjajja waffe bannange yali so beautiful, muve mu bino bye mulaba kati ebifaananyi ng'akuze, naye kyali kyana ddala. She was hot. Yali mulungi nnyo. Omukyala omu yaŋŋamba nti naye ggwe oli muzzukulu wa miliyoosi konze ye. N'aŋŋamba obulungi bw'omukyala oyo abaana amalabye n'abazzukulu naye teri agenda atuuka bulungi bwani bwa jjajja. Ne mugamba ate nze nangamba kaakati omukyala oyo yes yali serious, naye at the same time yalina ne saidi ye endala, the naughty jjajja, chiki jjajja nga musaagasaaga nnyo naye. Era wano bangi balina obuboozi bwe butyo obwabwe ne jjajja. Zowange nabo babuulidde ddala mu kkanisa, sigenda buddamu, naye buli omu yalinayo eriyo buli obuboozi obwali. Kaakati 2 weeks ago oba 2-3 weeks ago nali ne taata wange waliwo gye twali tuveeyo, ne munyumizaayo akantu kamu, waliwo akaboozi ke namunyumiza. Jjajja ke yali yannyumiza, naye nga mutabani we takola ki takamanyi. Nenzijukira kuba lumu nabuuzanga jjajja nga tunyumiza obuboozi obwo, ne jjajja bino ebintu abaana bo obibanyumiza babimanyi. Nanga mwanti mwe muli bazzukulu temunzira. Ffe nga she was an open book, kyonna nga tunyumya very freely. Naye tugenda musubwa nnyo jjajja, atukoze bulungi nnyo ffe nga abazzukulu. Era nga bwe nayegedde mu kkanisa, one lasting legacy jjajjaffe gye yatulekera, yayogeranga ekintu nti Oluganda olutaliimu mukwano terugasa. Yakyogeranga nnyo ng'akumaakuma family okuba abamu, muleme kuba bubeezi related nti muli ba Luganda, naye mubenga neki n'omukwano. Era really alitulekedde, tulina okukontinuinga legacy ye mu mbeera ezo. Bannange, omukwano gw'omukyalo ono bwe tutandika okugutottola ffenna wano tusulawo. Ate abaami bano mbamanyi, mbadde nsaba nkomaawo, naye mu byonna omuwumuzi mirembe jjajja weeraba.
Bye bye. Thanks. Waliwo omuzzukulu abadde ku lusekere lwa jjajja amujjanjabe paka last ye mukyala Miliono katumweyo naye obuddakiiko bubiri. Thanks. Mukama waffe yeebazibwe. By show of hands, abazzukulu ani yali ku magi ga jjajja? Okay, muteeke emikono waggulu. You know Jjajja's eggs? You ate so many. Ani yali ku nkoko za jjajja? Everyone. So fena jjajja yatuliisa yatunywesa, and atali amagi atayingirako mu kiyumba kya nkoko kusikayo nkoko ng'epaapaala. Simanyi wa gye wali, but nebaza Mukama for each and every one of you abazze ne musuula time for us okutukamfatinga. Kiraze nti jjajja mumwagadde nnyo ate naffe mutwagadde extra fe abasigaddewo. So mwebale nnyo aba contributing financially towards celebrations zino eza jjajja. Mwebale nnyo. Nze kyemmanyi kimu nti jjajja ye taliimu jjajja omutuufu. Kyemmanyi first of all ali mu ggulu ne Yesu we, kubanga even bwe yali around in her late 90s ng'olumu ayinza okutunuulira in one corner n'omugamba otunuulira ki, n'alyoka akugamba Yesu wuuyo. Era olumu namusangako mu kisenge ng'ayogera agamba Yesu nze muwala wo Miliyoosi ndi wano. And by that time mind yali eri kumpi kola ki kugenda. So I know jjajja ali very happy, well rested, ali mu mubiri muto, awummudde, alina essanyu n'emirembe. Wummula mukwano gwange, bebi wange, jjajja wange, maama wange, wummula mirembe. Mpozi akasembayo njagala okwebaza abaana ba jjajja n'abazzukulu for send off ya jjajja eno okuva lwe yagenda. Emyaka mingi nnyo David simanyi oba ojjukira David Muliro baluwa. Yes, David. Twali ekabowa ne jjajja tunyumya. Then all of a sudden n'atandika emboozi eno eya bino. Naye nze bwe mbanga ngeze manyi mujja kubeerako wano njagala muteekeke bulungi emizindaalo nga buli omu waali awulira and everything. Manyi eri atawulira era akalala kano yakagamba Mira yeerabidde okubagamba. Yabagamba nti bw'abanga afudde tetumukaabiranga ate temwambala bubi bannange. N'agamba naye bw'amala n'akyusa nti naye waayo mukaabako akatono kubanga bayinza obayita abalogo. Era bwe mulabanga kati tuli bakalu tuli tuti naye bwe mututandika tulabanga tukaabakaabamu mumanya tukikola lwaye tuleme kulabika nga balogo gye muli bannange. Yeebazibwe jjajjawo mulamirembe. Ebyo byebigambo by'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'ebigambo ebyo. Akati ekigenda okuddako obubaka bwonna obuwandiike famire ebufunye bulungi era nga ye nannyini bwo. Omukulu abulina nja kuwa eddakiika ntono osome gye buvudde ne ababuweereza. Bisigadde mujja kubisoma oluvannyuma. Ekyo ekisebo kyekigenda okuddako mu kaseera katono nnyo, so be around. Kakati mukkirize mukadde waffe ajje atuuse obubaka bwe. Mukama yeebazibwe. Ebigambo ebyange nabyogedde mu kanisa. Twebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwa maama, olw'olugendo olw'emyaka 10
mwena na tukuŋŋaanye okujaguza obulamu bwe ate n'okumusiibula. Nebaza nnyo baganda bange ne baninaze, nange ndi wa mu famire omwo olw'okulabirira maama obulungi. Ne tumusiibula nga bikoleddwa leero nga tebiyinza kunyoomebwa. Waliwo gye mugenda nga nagwe muziika abantu ne bagamba bino byonna bakoze byaki, naye ebikoleddwa ku maama ono bituufu obikola kubanga ne kuye omulimu gukoze eki, gukoleddwa kumulabirira, okumujjanjaba mu biseera bye ng'omubiri gunafuwa. Kale no basebo ne banyabo, njagala kwongera kukubiriza, bw'obanga oli wano ng'omanyi okyali n'abazadde, waayo muwendo okubalabirira. Abalala balinda lunaku nga luno kubanga mikwano gyabwe bagenda kujja ne bakola byonna, naye ng'omukadde abadde ayita mu kiseera ekizibu. Nze ng'omusumba agenda mu maka mangi, waliwo gy'ogenda oli n'agamba nti n'omunnyo ngusabako ku muliraano, naye ng'abaana bo bamanyi gye bali mu kibuga. Mwabanyi wano biri bitya? Mulala n'omusanga kusekukkulu eno neetera okutuuka n'atwala ennyama kumpi kisambi kiramba, n'omusanga nga bagagamba ekyo kye mugambye, kubanga ennyama oleese nnyingi, afuba alabe ng'agikuuma ng'ebeerawo, naye ng'agenda kulyako katono bwe kati. Lwaki ennyama eyo gy'otwala ennyingi olunaku olumu totwala kilo emu buli wiiki, n'otwalayo kilo emu n'agirya, ne wiiki endala n'alyayo endala, okusinga kino ekifo ekinene ennyo ekigenda omwokyesa n'engalo ng'akalirira ennyama. Nze nno mbasalira amagezi mufeeyo okulabirira abazadde. Katonda bawadde emyaka emingi, balyoke bawummule ng'omukisa gwammwe tebagenda nagwo. Bw'otamulabirira agenda akiise ki ensingo, omukisa onoofuna. Kale Katonda yebazibwa olwa maama Miliyos kumukuuma n'okumulabirira, n'abasigadde Katonda abalabirire. Kama yebazibwa. Sebo tweyanza nnyo, tweyanzege. Munaffe avunaanyizibwa ku bubaka, kyekiseera kino kyoba okozesa. Mukama waffe yeebazibwe. Ndowooza ebula eddakiika nga 10 okwera 10 essaawa 10 zetwalagaanye. Kati njagala kuyita mu bubaka buno mu bufuutifuuti eddakiika ezo 10 nga tezinnaggwako. Ebbaluwa esooka evudde ku Planet Medical Center Mutundwe, nagiwandiise mu lufuutifuuti. Biwandiise bingi nnyo naye ne basaasira nnyo Pastor Tom ne famire ye okufiirwa jjajja n'amugamba nti awummule emirembe. Kitintale Christian Fellowship Church condolence message on behalf of Christian Fellowship Church of Pastor Kamya Emmanuel and his family. We hereby condole with the family of Pastor Tom, friends, relatives and in-laws. Era baweerezaamu amabugo ga ssente bwe zityo, n'atuwa olunyiriri olwa Timothy ekyokubiri chapter eyokuna olunyiriri lw'omusanvu nti may her soul rest in peace. Amabugo ga $1,000,000. Abenji empandiika eno y'omwami n'omukyala Ibi Nsubuga abaali babeera e Kalambi mu Busiro batuuse okusaasira kwabwe eri baganda baabwe olw'okuwummula kwa maama Buteba omwagalwa.
tebalina ngeri gye bayinza kubagumyamu wabula babakwasiza Mukama ne Zabbuli eya 46 bataddemu amabugo ga mitwalo 2. Dear Mama Flavia, on behalf of the Mayanja family in Nansana, we send you sincere condolences to the entire Katimbo family on the passing of Jaja, Queen Mother. We thank God for the long and faithful life He gave her. Her and many our memories. Our memories of her give us strength and continue to continue our journey through life. May her soul rest in eternal peace. Kaboya Redeemed Church okusasira obubaka obwokusasira abasumba abakadde abaweereza n'abakristaayo eyo waggulu aba Kaboya Redeemed Church of Christ batuusa okusasira kwabwe eri omusumba Tom Mugerwa awamu ne famire ye yonna olw'okuviirwako maama omwagalwa. Tusaba Mukama abagumye mu kaseera kano akazibu kemuyitamu. Tubakwasiza Zabbuli ya 46 tuzise n'amabugo ga mitwalo 5. Okwebaza Mutundwe Christian Fellowship, obuweereza n'abaweereza bonna abamutundwe Christian Fellowship, tuli wamu nammwe omusumba Tom ne Justin Mugerwa, ezzadde lyonna, abaana abazzukulu mwenna, mu kwebaza kitaffe ebbanga eddene lyatwaziseemu jjajja era maama waffe mukyala Mirios Muteba Namagembe Kiwanuka. Ffe tukimanyi bulungi nti abawulira mu Yesu, abawumulira mu Yesu balamu emirembe gyonna. Bamukisa abo abawumulira mu Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza ne shilinzi emitwalo 5 ne kusayiningibwa Pastor Roland Kabuye. Condolence messages from Glorious Church of Christ Ministries. On behalf of Glorious Church Ministries, Bunamwaya would like to convey our deep and sincere condolences to the entire family of Pastor and Mrs. Mugerwa and all relatives for the loss of your beloved mother. No words can express our deep sympathy, but our thoughts, hearts, and prayers are with you. We pray that the gracious Lord may embrace your hearts with calmness and peace at this trying moment. John 11:25. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. May the Lord comfort you in this. Isaac Chituka, Senior Pastor. Fellowship of Grace International Ministries Nansana, obubaka obw'okusasira Pastor Buyungo Joseph Mwanguzi n'obuweereza bwe bwonna tutuusa okusasira ekitaffe okusasira kwaffe eri taata ne maama Tom Mugerwa n'abooluganda n'ab'emikwano bonna olw'okuviirako maama jjajja waffe. Mukama abagumye ne Zabbuli 46. Mukama ye mubeezi amabugo ga miliyoni 1 ne gasayiningibwa Buyungo Joseph Mwanguzi omusumba omukulu. Abaana basenga ba Muteba omwagalwa, omusaaze, omwagazi, omukkiriza, ayagaliza ate nga mukozi ku ngwe. Abaana bannaffe nga kitalo ekya ssenga waffe ekikulu, tutendereze Mukama eyamutwazika okumala emyaka 104 era ne tumufunamu nnyo. Ebikolwa bye n'ebibala weebiri era omukululo aleese muwanvu. Mukama abagumye era abakozese ebyo ssenga bye yayagalanga. Yayagalanga nnyo Katonda n'eggwanga lye ne Kabaka. Yayagala Obuganda era yagulanga ne certificate buli mwaka amabugo ga mitwalo 2. Nze Nuwa Nyanzi Wamala.
omusumba omubuulizi omukubiriza awamu n'abakristaayo bonna okuva ku St. Stephen Church of Uganda batuusa okusaasira kwabwe eri abaana abazzukulu ab'oluganda n'ab'emikwano okufiirwa maama jjajja ow'oluganda mukyala Miliyoosi Muteba Namagembe Kiwanuka kitalo nnyo ddala.